Yesoke tugende maaso katono nnyo katusoke tulengere kalango okuva mbanafu abakyotera film production. Eno ye firimu yaabwe ey'omulembe. Twaga tubenga tulengera akalango kano omanyi kiba kirungi n'osooka olaba ku kalango firimu neddako. Twagala oleeta embeerera omulenzi nga mbeerera. Tugenda maaso katono nnyo. Bino byonna babyogera. Kumbe waaliwo enkalamu teteewulira. Mutulozeroze mutumaze. Gwe anayo kyamayembe. Anayo kyamayembe. Tukyalengera kalango kawanga. Amayembe. Kibakoze omusawo osiitirawo jangu. Okusiita kirala n'emisindo givunula bulala. Tukyalengera kalango. Kaakati obulogo si bubi eri yaluga. Naye ate ekyalo bwe kiyitiriramu eddogo kitandika okuzaala emize. Amazze okufuuka omusaayi. Ulira enduulu. Tukyalengera kalango. Mwesige Alex, executive producer. Gubadde musaayi. Kumbe batta omuntu mu bintu by'okusaaga. Omanyi bagamba omusaayi gw'omuntu guzitowa. Kati buli eyali mu lukolo okuleka nyenyigire mu kutta. Firimu ya DUNCAN kataala. Omulundi guno tugenda maaso tukyalengera kalango. Eri ku coming soon. Nkala mutete enoonya buli mukozi w'effujjo ku kyalo. Ky'oba olaba n'omuyaaye amasada ganywa ku mutwe gayitako buyisi. Abatabbo tunulira oyita mu kibuga nga mulalu. Nkala mutete efuuse ekirala. Hello from the producers of Kibate. Eyo twagiraba. Kaakati eno yeyo eri ku subiri yine etuuka saana tugikutuusako. Tukyalengera kalango. Omusajja gwe waloze jjo n'omutta okujja enkya akunoonya nga walokolo defense. Tabu yine guse bannange ekizibu wakola amanyanga gakunoonya. Firimu ya DUNCAN kataala. Tugenda maaso mpolampola. Gwe nnyabo sindika bw'oba wasiga ekibi ne bwe kuba kuzaala mwana musuubira mwana yazaala sekoko nga yina n'endali yina eri ku coming soon. Anti funa kopi y'essawo yonna bagiyita Kawanga okuva mu kyotera film production Uganda. Movie on coming soon.